okufa kuli nakyo senga kyovula nga tusooke tulinde postmortem senga ebezze nga there is a question around okusinziira kubanga investigation esobola okutandikira ddala okuveeka yavuddeyo atya what if nga kisobokera ddala okubanga we yavudde waka ayina kyeyalidde kyeyakozesezza ofuna bulungi because mu discussion izo njala nyo tubeera objective kati nteredde nga abantu batulabanga abazze okulumba business y'omuntu where omuntu ayina okuvunaanibwa oba we tulina obuvunaanyizibwa bwe tubwogereko watabulina watya omuntu yadduse ng'ayina kyakozesezza ayina kyalidde ayina kye bamuwadde kati okuva ewaka obulamu bwe yatuuse ku kyaki yatuuse ayina we yayitidde okutuuka ku kyaki kati ku kyaki biki ebyabaddewo yatuukidde mu katebe baani bye yayogedde nabo yabagambye eki yabaddemu n'obukosefu that particular time ku mulimu waba yasubadde ku mulimu nga gye yasiibye n'adduka ewaka ayina kye yabannyonnyodde you understand then afterwards ne tugenda from we bamusitulidde mu katebe paka we yatuuse ku ddwaliro biki ebyabaddewo eddwaliro information ki gye lya receivinze cause weba receiving omulwadde receiving an information ono abadde kimumugjeewa then practically postmortem yo okusinziira ku ebyo byonna layini eyo egamba etya ekontana nebye tubadde tulya oba kiyinza okuba so with that tuba tusobola okufuna ekinyusi n'ogamba wa famire nti ddala kituufu ddala kituufu obuzibu bwavudde wano but advice gye mbadde mba lwaki tusooke tugume because omuntu wabadde omusuubiramu enneeyisa ennungi n'atagikola ne w'omufoosinga aba takunaaziza mutima onfuna bulungi sobola gamba ku makya nti omuntu neiba yabadde alina okumbuuza n'atambuuza ne mmala mugamba nti lwaki tewambuuza n'ambuuza n'endowooza olwo muntu mulungi nnyo oba okasemukake so kati olw'okuba tetunnalaba postmortem so ajajinga nti kati bagende bakoleki bakoleki bagulewo omusango because tetumanyi ekyokubiri nze mba nsaba religious council the pride of religion ensa y'eddiini eddiini weenaatuva mu ngalo kitegeeza ensi eba egenze kubanga omusingi gwonna tutandikira ku ki gutandikira ku ddiini so tuddemu turegulatinge amadiini gaffe tekewo structures to the show basebole banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megatron Media awamu ne Uganda what wamu na Emboozi mu Yugi mwami Mayanja wali wano ku kamera wetu no tugino biranga tutambulira ddala mungi nnyo amannya muzede Megatron ku Megatron Media koli tugamba nti no beranga subscribinga likinga atoberenga osharinga ku amawulire agesigika anakola lero ndine lawyer freedom tugenda beranga togera ku bintu bingi nnyo nako olwalero naye nga right now ensonga etambula na story gye nabakolera it was Sunday yali about church ya Pastor Bujingo nga family emu yavana gamba nti good interview weriawo sawa kubera nti njogera bigambo nga siina kwensinzirira interview eyo fetu agikola era yali exclusive wano ku Megatron Media nga family gamba nti mu muntu waabwe yafiira ewa Pastor Bujingo era twavende tubanga tukube simu nga tukubira omu kuba babikira nti omuntu afudde naye ne tumubuuza kyali kitanagamba ati yafiira ku chaachi bayamba muyambe ndowooza yagwamu obuzibu ne bamuyamba bamutwale mu ddwaliro yafiira mu kkubo ate awo nebigambo bityo ebitambula onakola eno ndese council atubulire nti for example omuntu bw'aba afiiridde mu chaachi guba gusingaani abantu bafiira mu chaachi balina kukolebwa batya emisango gino kozi ebibuzo bingi ansa ntono ku nsonga eno family esikomugwa pastor yandize n'abeerawo n'atusabira pastor yandikoze bwati ne bwati ebigambo bingi soko buze ku bantu council freedom atovanye tugende maaso tulaba mwenna mwebale nnyo abafunye ebirungi twebaza mukama abafunye ebibi mwenna tubasabira
buli kimu kijja kuba kirungi. Tusabire n'Abaganda baffe abasobodde okutuula P7 kuba si buli omuntu omukisa agufunye. Tubasabire basome bulungi ate beeyongereyo n'emisomo gyabwe, kyekisinga obukulu. Nze ntera okugamba abantu nti tutamaguza agamba twekalakaasize mu nnimiro, naye nze ntera okugamba twekalakaase nga wetuweerera abaki abaana, kubanga ffenna embeera yaffe teyali nnungi, naye okulemera ku ssomero kukyusiza obulamu bwaffe. So ensonga oziwulidde, amakyaki mangi mu ggwanga lya Uganda, onaggulawo naye n'ebizibu bingi biri mu makanisa gano. So ensonga eyo nga bwetandise, omuntu nga tannaggulawo kyaki, mwenga mwe bannamateeka biki byalina okugoberera? Kati ekisooka oyogera ku kyaki oba oyogera ku ddiini, ffenna tugenza okujja ng'eddiini weeri. Uganda egenza okutondebwawo ng'eddiini weeri, kubanga ffe eddiini mu 1877 around there wetulaba Christianity ng'ejja abaminsani babayita abaminsani nga bajja, but before that emabegako mu 1850 awo ate Abawalabu baali basooka ne bajja ne batuleetera obusiraamu. Kati ensi weegenze ng'ejja ne tulaba nga ne born again bajja, abalokole nga bajja. So era waliwo awo n'omuyimbi yayimba oba ngoma yayimba ddiini za Joseph n'ayimba oluyimba agamba twebaza president okukkiriza obulokole, something like that. So eddiini ze zikola ki? Zijja mpola mpola zimeruka. Naye ekizibu kyosooka ne woba mu debate ya ddiini nga muyina enkaayana, ekisooka okujjako nti si gwe yagireeta, wabeerawo yakola ki? Yagireeta. So ensonga za church, ensonga z'eddiini ziri sensitive nnyo woba ozoogerako, era olina okuba so cautious. Ekyokubiri, eddiini wano e Uganda tuli secular, nti eddiini zonna zikola ki? Enzikiriza zonna, si ddiini, enzikiriza zonna zikkirizibwa. Kati we ziba zikkirizibwa, regulator abeera kikulu nnyo. Kati mu ssemateeka waffe wa Uganda akawaayiro 29 kakkiriza bulungi abantu okuba nti beeyagalira mu madiini gaabwe n'okwasosietinga, balina right okubeera mu nzikiriza zaabwe, naye ate balina ne right okwasosietinga. Kitegeeza church can be an association of members ababelievingira mu ddiini emu. Onfuna bulungi? Kati woba oweneebuuza ebibuuzo ebyo era ng'onaabye-ddamu, olina okwebuuza regulator n'enkola y'ekkanisa eyo oba enkola y'eddiini eyo. Onfuna bulungi? Regulator n'enkola y'eddiini eyo, kubanga regulator yaba akubiriza amadiini, yaba akubiriza ekkanisa, ekika ky'ekkanisa eyo. Banga regulator ajja ow'Abasiraamu, ndowooza kyo kijja bakkiriya nti Uganda Muslim Supreme Council ajja kutukola ki? Ajja turegulatinga bulungi, ajja kuteekawo enkola emizikiti mwe girina otutambulira, enneeyisa, empisa, disciplinary measures. Okitegera bulungi? So kati okubuuza ebyo ebibuuzo olina kutandikira ku regulator, kiye kyakola ki? Kyate empisa kizaatadde mu makyaki. So kati information gye nnina, abalokole balina obukulembeze bwabwe, naye nga tonnadda ku bulokole tulina okutegeera interreligious council, kuba interreligious council egatta amadiini gonna. Kati okukimekinga nti eddiini zonna zirina okutambulira mu kitiibwa nga zirespectingibwa, ekisookera ddala kyankizo nnyo religious council okussaawo emitendera emituufu eddiini zonna, kubanga eddiini kimu ku byenkizo kwe tutambulira. Enneeyisa, moral aspect yonna mu ggwanga etandikira nnyo ku buwangwa ne ku ddiini.
ofuna bulungi kati ekibuuzo ensonga ng'ezo zombuuzizza Interreligious Council eziraba etya era guideline ki gye yassaawo ofuna bulungi nnyo kati weesanga nga ba representative ab'amadiini ag'enjawulo batuula ku ki ku board ya Interreligious Council naye ate ne weesanga nga be bakulembera tusanga obuzimu tebasubscribinga ku bana abarepresentinga anti ogenda okugezaako ekiwuka kijja kusalako okugeza nti eddiini zaffe nga wogambye okumerukawo ekyaki zisinziira ku muntu omuntu oyo akeera enkya n'ateekawo kyaki naye nga regulator oba obukulembeze bw'eddiini obwo tebulina layisinsi yonna oba mitendera bwe giyina okuba nti kyaki yeekola ki oba oli awo madiini agamu gyekiri naye amadiini amalala kiyinza okuba tekikola ki tekiriyo wali owuliddeko ekigambo diocese nti kati eddiini eyo eyina diocese ng'eyina ne parish wansi kitegeeza eyina emitendera engeri gyeyetambulamu n'egyetambuzaamu ensonga kati twalirabye amadiini gonna nga weegatyo kubanga wegaba bwegatyo empisa oba kyetwayizise culture enkola eya kyaki eyo emanyiddwa kuviira ddala ki waggulu nga wabaawo ekintu ng'ekyo nti omuntu oba mmemba endiga efiiridde mu kkanisa wabaawo olujegere olulondoola yes kati ekibuuzo kiri nti wano ng'ekyabaddewo mu neeyisa y'eddiini eyo kyeyini ki esobola okulondoola oba enkwata eyakwatiddwamu ensonga eno ddala ddala ejjayo ekifaananyi ky'eddiini eyo ofuna bulungi wakati ensonga za mirundi ebiri ensonga ey'eddiini n'ensonga ya security kuba ng'eggwanga nga poliisi eyina obuvunaanyizibwa okuba nti oyo omuntu eyafiiridde mu kyaki eyina enkizo okuba nti emukuuma naye ate n'okutegeera ekyamuviiriddeko okukola ki naye ate nga ne kyaki eyina obuvunaanyizibwa we yabadde okuba nti omuntu oyo yabadde alina okubeera mu mbeera ki nungi era yabadde alina okukuumibwa bulungi era waaba yafudde ki omuntu ki kyaki yonna kye yalibadde ekola ku muntu alowooza mu society kyaki ki kyeyalikoze after the incident kuba kati ono omukyala akuviira ddala ku Bat Valley ng'apasa Bujingo gyali gy'abadde asabira ne bajja bonna nga batambula bonna naye abasinga beebuuza kyaki yo yabadde mumanyi pasita yategedde kuba abantu bangi kyaki zaffe ozimanyi ez'abalokole omuntu ava eri naga leero ndi wakusabira wa Ssenyumba leero ngenda kusabira woono ngenda wakusabira woono ye enkola gye nkugambye ey'amadiini zino eddiini endala saagala tugambe gamerukawo nagambye tuba tudisikasinga ku ddiini tubeere sensitive ffe tukwate ekifaananyi ekyabaddewo tukinyonyole mu bugazi kubanga twagambye okumerukawo it is a right kuba tuli mu secular amadiini mangi nnyo ndegootamanya agaliyo nali nkula nempulirako n'ey'obusobozi ekya ejeri naye ng'omu eyali omugenyi omukulu mpulira mu kugironkinga yali pulezidenti waaki towulira byali bituufu kakati ekyokumerukawo teyinza kuba discussion naye ekyakoleddwa okuba nti ddala kyakoleddwa mu butuufu oba nedda ekyokubiri okufiira mu kyaki kituufu oba si kituufu si kipya era si mawulire omuntu ofiira mu kyaki bafiiramu omuntu okufa kw'omuntu Katonda yakulinako obuyinza era omuntu afiira awantu wonna okusinziira ku ki ku ntuuko entuuko ziba bbiri wawo natural causes ne artificial causes kati natural causes kwe kuba nti omuntu abadde n'obulwadde tayimu neetuuka nga takyasobola then artificial omuntu asobola okufa nga either aweereddwa ebiddagala
erikontana n'omubiri gwe taking overdose asobola okufa no ddagala ng'obutwa substances ayinza okubeera intoxicated ayinza okubeera poisoned ayinza okwetta ayinza okutomerwa accident ezo okufa okuleadingibwa nga sikwa ndwadde now ekyawa waafiiridde tekiba kibuuzo kubanga minisita omu yafiira mu nnyonyi omujjukira yagenda mulamu bagenda okugira nga ali bwati yes mu 2000 waliwo kyaki eyatta abantu 1775 Kibwetere eyabookya now kati tetujja kgenda oba bafiiriddewa naye ki ekiviiriddeko omuntu okufa nti circumstances ezooli yakulozingibwa abantu bakulozingibwa muki ate eno omuntu story egamba yazirise waba yazirise ekibuuzo kiba nti kiri possible okuba nti omuntu asobola nga yafiiridde muki mukyaki kisoboka wekiba kisoboka lwaki kisoboka kuba nga kyabaddewo tukkirize tugaane abantu tebagenda mu kyaki kutimba bimuli abantu bagenda mu kyaki olw'ebizibu ebiboolekedde olw'obuvunaanyizibwa obw'okusaba olwa depression olwa stress so it is very possible era abamu ku balina TV tulaba nnyo nga abasumba balaga n'olulaga nti omuntu alina obulwadde obumazeeko ebbanga ki so wekibanga church may be next to hospital church nga tusobola okuba nti esobola okuba nga essuubi ly'omuntu eyo liriraanye eddwaliro church eriraanye eddwaliro kanso okuluma okwo tekuba kuwa bantu nina gwe nabadde nnyumya naye nagamba nti yakolerako omusumba omu nga abalwadde bakuŋŋaanira ku kyaki ye omusumba oyo yafa kakati nga yakimanyi bulungi tasobola kuwonya abalwadde abo era ono yeyagamba ku mulwadde omu nti gwe pneumonia yakuluma genda mu ddwaliro lwakujjanjaba we yagenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba naawona naye ng'omusumba amusibye akatamba awo nkugambira wekibanga abantu baffe bo balowooza church is next to hospital kitegeeza kisoboka ensonga yange gijjayo eri nti abantu bebanga essuubi lyabwe eryokugenda mu ddwaliro liri mu church nga wanaaba alwaddemu mu kifo ky'okuddukira ku ddwaliro agamba church ejja kumponya kitegeeza it is possible omuntu oyo agenze n'obulwadde okufiira mu ki ng'omulwadde wayinza okuddukira mu ddwaliro naye n'afiira mu ki mu ddwaliro so kati kinzizaayo ku kyenagambye nti regulator aliwa nti religious council eriwa ekoze omulimu gwayo to ensure nti nga woogambye nti abantu oba abasumba baffe oba abakulembeze b'eddiini baffe balina okumanya mandeeti yaabwe ne mandeeti y'amalwaliro ekyokubiri ddi woosindika nga gwe omusumba ddi woosindika omuntu mu ddwaliro onfuna bulungi kubanga kisoboka okuba nti omuntu asoose kuva mu ddwaliro n'agamba biganye kaŋŋende mu ki mu kyaki tuyogera facts byebibeera mu community ate era kisoboka omuntu okugenda mu kyaki n'agamba biganye kaŋŋende mu ki mu ddwaliro ate era eriyo n'akozesa byombi kaŋŋende mu kyaki nsabirwe ate ŋŋende ne mu ki council freedom buno tebuba bufere no akola obufere si mulwadde omulwadde asalawo okugenda ku kyaki omusumba agamba omulwadde jangu nkuwonye nga akimanyi bulungi nti obulwadde nasaba buwonya asiba katamba obujulizi nze naawe tetubulina nontantiru nga tubufunye eriyo avuddeyo kuba amakyaki mangi era waliyo oluusi abavaayo waliwo n'olutalo nawulirako amakyaki n'amakyaki nga we nagaye twagala discussinga personality nga geetwalira ng'onaagamba n'abasumba babikola tobalaba nga n'aleetera ono ate nga bonna bali mu ddiini ye kati senga bavaayo obujulizi oli n'agamba nti waliwo obufere musango basobola omussaako muki omusango naye kyenkugamba nti ebiseera ebisinga tolina bujulizi olw'ensonga nagambye nti eddiini we yali twagisangawo
fe tukuze weeri. Yes. Okufuuka pastor qualification is ki? Ozimanyi okufuuka pastor? Ndaba bangi waliwo benda bababubira kuba mulimu emitendera. Waliwo benda bababeera ku makubo abayina ebizindaala. Ate okufuuka imam. Osoma. Olaba enjawulo. Kyengezaako kunyonnyola. Awo tugende. Nti regulator w'eddiini kikulu nnyo. Okufuuka imaamu, okufuuka sheeke, okufuuka haaji, waliwo emitendera. Before. Okufuuka father, waliwo emitendera. Therefore, tuba tulina advocatinga nti wabeewo emitendera, nti mitendera egyo enteekateekebwa oba ojja kwewola ky'ogamba ekyokukola ki? Ekyokufe. Okuyimba, okufuuka omuyimbi, oyina kuba naki? Talent. Naye okuba nti oli mu kibiina ky'abayimbi ekiyinza okuba kyonna ekiyinza okubaawo nga oyina kuba naki? Oyina okwewandiisa. Oyina okwewandiisa oyita mu process yonna ekutuusa wali. Nti gwani oyimbira wa buli kimu. Tosobola kumala gava eri n'ogamba nti ze ngenda kusamba ligi ya Uganda ne weetuuma nti Megatron FC. Tomorrow n'ogamba ngenda samba Villa. Waliwo emitendera. Nawa company yennyini ng'oyagala kukola business mu Uganda. Yes. Ogiwandiisa. Yes, waliwo emitendera fufa gy'ejja okuyisaamu nga regulator w'ebyemipiira mu ki? Now ebintu ebyo byo biba bijja kusuubirwa nnyo olw'ensonga tewali regulator. So state yeyina omusango ku nsonga eyo. State yalibadde n'omusango naye nagambye ekikula ky'eddiini, eddiini zaffe lwaki nkubuuziza nti okufuuka pastor kikyoyina okuba? Nze mmanye ekintu kimu. Webale nnyo gye nabadde ansa njagala olabikirwa. Kakati okulabikirwa kwange gwe obujulizi bwako obumanyi. Kitegeeza nze mu nzikiriza yange mba nfuuse nga ntuukiridde okuweereza. Kyobula nagambye ebyeddiini bizibu because nze I was ordained. Kunyamaanyi. Era nsobola okukola kino. Sobola okusabira omuntu naawona. Tewali muntu alina test na weighing scale emeasuringa maanyi ago. Kati kitegeeza tuddayo ku nnono ne tujajinga okusinziira si ku regulator wabula okusinziira ku nnono ya chaachi. Enkola ya chaachi eyo eri etya, abantu ebakwata etya, bammemba baba protectinga batya. Kati ne tujajingiraawo wakati nga tukwanaganya n'amateeka gaaki ag'eggwanga kubanga wadde chaachi naye ate erina subscribinga ku mateeka gaaki g'eggwanga. Okugeza wawulidde Cameroon yasambiddeko Uganda omupiira. Yasambira ttiimu ki? Yasambye ne Kenya. Naye ekyaleeta Kenya wano okuva ewaayo gusambira wano kubanga FIFA yagenda nezuula nti emitendera gy'ekisaawe tegituukiridde gye Kenya. Ebisaawe tebituukana na mutindo oba na mutindo. Kati kitegeeza kyaki yonna etuuza abantu abasukka ennamba bweti. Regulator oli gwe nkugamba yalibadde ateekawo emitendera. 1. Beerayo okoneka ki ne ka clinic. Number 2. Toilet zibeere nnyonjo. Number 3. Security ebeere bweti. Number 4. Enkuba wejja tekosa abantu. Okitegeera bulungi. Enkuba wejja tekosa abantu. No byonna regulator. Because at the end of the day tutunulira a church is for the good of mankind. Church erina kubeera ku lwa bulungi bwa muntu so si ku lwa kutta bulungi bwa muntu. So whether omuntu anajja nga alina athema oba onfuna bulungi circumstances zizze abantu bano bangi tufuneyo ko ka ambulance wadde ka million meka 3 tukateekewaawo omugobereze endigefunye obuzibu akalinya buli twogera bajja lowooza nti tuyina that's why naga tetwogera linnya lya church abantu bategere nti bye tudiscussinga biyamba ki gwanga nti ddala kituufu okubeera mu circumstances bwezityo abantu obeera n'abangi omwana
omuzadde azze n'omwana omwana yekyanze naye nga tewali ka kiliniki wayinza kufuna ka panado na ka first aid. You understand? So kati ebintu ng'ebyo biŋŋambisa nti regulator waabaawo ow'amadiini oba ewa buli ddiini kati nga abasiraamu bwe tulina Uganda Supreme Council kitegeeza kiba kyanguwa okitegeera abaprotestanti nga bwe bayina okufuna bulungi chain eba etambula bulungi okuva waggulu paka wansi era abantu basobola okuba nga tebakosebwa nnyo ba kyetwaliise exploitation. Yes. Council nga gwe yasoma amateeka omuntu afiiridde mu kkanisa kyaki tevunaanibwa temulina kyemusoba givunaana nga gwe nenzija ne ganti owaayo omuntu wange yafidde mu kkanisa eri talina kyalina kusasulira tasobola kusibwa kuba omuntu wange nenga yavudde waka mulamu nga wenkugambye sijja kudiscussinga kyaki nkyalugenda kwogera ku kyaki omuntu yenna waliwo kye tuyita occupiers liability mu mateeka omuntu yenna nannyini waka oba nannyini kifo avunaanibwa ku bukosefu omuntu gw'ayise azze ewuwe bw'ayinza okufuna. Ate kati obuzibu bwe nnina kanso omuntu nga wegambye kyaki ezimu omuntu agira bwepa ne leero kansabireko ewagundi leero kansabireko ewagundi leero neyeereeta kyereeta tuyina bakyereeta mu makanisa anti kyenkugamba kyekino mpuliriza bulungi omuntu yenna nannyini wantu oba nannyini maka oba nannyini premises avunaanyizibwa okukuuma abantu abo abazze ewuwe baayise soka okwataako baayise kankyogere mu luzungu abantu abazze ewuwe on his invitation oba ku consent ye ng'abantu abo tebazze buzinga ba stranger oba nga ababbi abayiseemu obuyisi naye ng'abantu abo bali expected okuba nti babeerawo okugeza nannyini ddwaliro asuubira abaki abalwadde alina okukiteeka mu bwongo nti abalwadde abo we bajja babeera si balwadde bokka abalwadde n'ababajjanjaba naye si bokka n'abasawo abasawo aba doctors then abajjanjabi b'abalwadde be bazze nabo abaleese abalwadde then n'abalwadde bennyini eddwaliro livunaanyizibwa okulaba lirina duty of care okulaba nti ekifo ekyo ekyeddwaliro ekyo abantu bano tebakifunamu buzibu okugeza obanga omanyi nti ku ddwaliro awo waliwo wali amasannyalaze nga wegakwatawo gasobola okukuba omuntu oyo buvunaanyizibwa bwe okukyogera eyo duty of care woba omanyi nti waliwo septic gye wasimye ng'omuntu ayinza okugigwamu buvunaanyizibwa bwo okuteekawo sseŋŋenge oba okugamba nti eyo danger zone ofuna bulungi naawo kati oba kyaki obuvunaanyizibwa bwayo bwakoleddwa kubanga abantu bano abajja buli Sunday oba buli overnight kitegeeza bayite doesn't matter oba ayiseemu buyisi tebaalize kubanga n'obulango biseera ebisinga balanga kitegeeza bayite they are expected ate mu nkola ya kyaki ndowooza tebagambako nti ono bwati tajja tegeeza buli azze yaaba owuwo naye kati tulina n'enkola omulokole n'atali mulokole jangu kitegeeza abazze bonna babo oba bali ku ssomero oba bali ku ddwaliro oba bali ku kyaki omuntu kasita oyita abantu ewuwo ne weebambaga abantu abazze ewuwo obunaanyizibwa obbakuuma obutafuna buzibu oba bulabe wo so bw'obeera nga watutte obuvunaanyizibwa bwo nga kkanisa oba ng'essomero kati tuddayo omuntu ono oba yabaddemu n'obulwadde because nga bwe twagambye nti omuntu asobola ofiira awantu ki wonna ne mu nnyonyi bafiiramu naye waafiira mu nnyonyi tuddayo ne tunoonyereza yafudde mu nnyonyi yafudde ki kubanga ennyonyi eyinza obayo yakoze obuvunaanyizibwa bwayo neemutwitinga bulungi neekola ki neemuwa lanki bulungi okitegeera but waba afudde
kiki ekyo ekiyinza okuba nga kyamuleetedde okukola what was the cause onfuna bulungi kati ekyo that is eyo buvunaanyizibwa wa poliisi kati then ne tugenda ku nsonga endala nti yes kati ebyo tubivuddeko omuntu kiki yalikoze kyaki kiki yalikoze kubanga omuntu w'emyaka 8 aba afuuse memba aba afunye famire yo yali kuyisizza etya singa oba ofunye obuzibu okuviira ddala nga ozirise paka kuki paka mu ddwaliro ndowooza famire yonna eba enyolwa eba efaayo olaba nga otreatingibwa kubanga sitole egamba ono omuntu yavuddewo nga muki nga mulamu kitegeeza nga famire wali oweerezaako omwana ku ssomero nga ali mu kisulo omwana waaba mu kisulo ebuvunaanyizibwa buba bwaki bwa ssomero ne waaba alwadde basobola ne bamutwala mu kasiik bay before taking him or her at home kati newe kyali badde omuntu ono ng'atwaliddwa mulago responsibility yonna ne care n'obujjanjabi oba ba asha nga basatu ne babeerawo ne bamakinga sure nti at least batekinga due care eri omuntu oyo nze ndaba ensonga eyo kyekinene kyenyigirabamu treatment that human treatment gyoyinza church gyeyinza otuwanga example yeyabuzeemu kashumanitaako naye nga biri byonna byo bibaawo abantu bafa kyobulaba kati eyabookeza mu church kati naye we tugamba kozi bafiira mu church naye ate tosobola kireetinga na kino waliwo yafiira mu nnyonyi yafa tanatuuka gye yali alaga yali agenda Dubai waliwo muzeeyi wange yali avuga emmotoka edda naŋŋamba omuntu bamusanga mu takisi ng'afa ng'afudde nga mmoloka egenda bweti baali saidize nakasongole bagenda oggira omuntu ono nga teyenyeenya ng'omuntu akoze eki afudde so wasobola okuba nga waliwo nakyo kozezi esobola okuttira omuntu ki wonna waabaali naye tuba tulindako tulabe kozi omuntu yabadde mulika hatiata kubanga yafiira mu nnyonyi minisita bagenda ne batuwa ripooti nti yali heart failure akati ne wano tuba tujja kulinda tulabe naye human treatment eyo ndowooza okuva eri church yes of course ne pyara ya church oyina okyogerako kikulu nti banaalaba omuntu nga live about pyara ya church egundi eyogamba nti batreatinze but pyara nti sometimes n'okukkiriza omuntu ono okukkiriza nti afiiridde mu church ate nga church tugamba preaching wise bagamba bawonya naki bawonya n'abalwadde lusi n'abafu babazuukiza so kati debate mu preaching olusi eyinza owanvuwa how comes nti omuntu yaganye wonera mu because I've seen many churches nga abasumba bajja ne kubalema emiggo ne bagisuula eri ne babajjamu ebiplasta kati creating debate nti amaanyi agawonya matono mu church eyo creating debate nti dala abasumba bafe basozukiza abafu basobola owonya so katika Russia kulusa akokwanguya ne bamuddusa mu ddwaliro ewe kibasi ekyali etagisiza kasobola okujja olwa factors endala kati nga gwe Council Freedom mulwanyizi w'eddembe family eno oyinza kujiwa magezi ki family kuba nalabye nze natuuseeyo era shoko eri ku Megatron Media nga bakambwe naye nga nabo kibagamba nga woyogedde nti church teyafuddeyo bo kyadde bagala nti omusumba ajje abeerewoko kuba eyafudde yayinako background ya pressure ulwadde wa pressure naye mbu yali yawona so bwe yafudde yes bakitwe mbu yafudde naye babadde beetaaga gundi embeera church etekoko ku mbeera naye tebaba kubidde kasimu oli yazze n'abika bubisi mulwadde yagenze ne ssente mu nsawo teyazibadde nazo yabadde n'ebiwundu kwegamba bawulidde bubi nnyo nti tebafunye that care ekyokusalawo ekisinga ne advice yakusooka kuguma tebasobola genda ku mateeka tebasobola waabira anti nkunnyonnyola nganze yakusooka kuguma because at the end of the day nga wenkugambye
cause osobola waabira muntu olw'okuba yafiiridde mu nnyonyi waabira ennyonyi anti okufa kuli nakyo senga kyovula nga tusooke tulinde postmortem senga ebezze nga there is a question around okusinziira kubanga investigation esobola okutandikira ddala okuveeka yavuddeyo atya what if nga kisobokera ddala okubanga we yavudde waka ayina kyeyalidde kyeyakozesezza ofuna bulungi because mu discussion izo njala nyo tubeera objective kati nteredde nga abantu batulabanga abazze okulumba business y'omuntu where omuntu ayina okuvunaanibwa oba we tulina obuvunaanyizibwa bwe tubwogereko watabulina watya omuntu yadduse ng'ayina kyakozesezza ayina kyalidde ayina kye bamuwadde kati okuva ewaka obulamu bwe oyatuuse ku kyaki yatuuse ayina we yayitidde okutuuka ku kyaki kati ku kyaki biki ebyabaddewo yatuukidde mu katebe baani bye yayogedde nabo yabagambye eki yabaddemu n'obukosefu that particular time ku mulimu waba yasubadde ku mulimu nga gye yasiibye n'adduka ewaka ayina kye yabannyonnyodde you understand then afterwards ne tugenda from we bamusitulidde mu katebe paka we yatuuse ku ddwaliro biki ebyabaddewo eddwaliro information ki gye lya receivinze cause weba receiving omulwadde receiving an information ono abadde kimumugjeewa then practically postmortem yo okusinziira ku ebyo byonna layini eyo egamba etya ekontana nebye tubadde tulya oba kiyinza okuba so with that tuba tusobola okufuna ekinyusi n'ogamba wa famire nti ddala kituufu ddala kituufu obuzibu bwavudde wano but advice gye mbadde mba lwaki tusooke tugume because omuntu wabadde omusuubiramu enneeyisa ennungi n'atagikola ne w'omufoosinga aba takunaaziza mutima onfuna bulungi sobola gamba ku makya nti omuntu neiba yabadde alina okumbuuza n'atambuuza ne mmala mugamba nti lwaki tewambuuza n'ambuuza n'endowooza olwo muntu mulungi nnyo oba okasemukake so kati olw'okuba tetunnalaba postmortem so ajajinga nti kati bagende bakoleki bakoleki bagulewo omusango because tetumanyi ekyokubiri nze mba nsaba religious council the pride of religion ensa y'eddiini eddiini wenaatuva mu ngalo kitegeeza ensi ebeegenze kubanga omusingi gwonna tutandikira ku ki gutandikira ku ddiini so tuddemu turegulatinge amadiini gaffe tekewo structures at least having ekintu ekirungi council of freedom nga tukyatambula wali ofunyeeko ku musango okukwatagana n'eddiini tebatera kwewaabira tegiri okuleka nga hajati ne haji baddiini naye siwulirangako abo beewuubye nga siwulirangako nti eddiini bweti ekontana n'eddiini ki naye nga mu byafaayo tuzze tubiwulira nga amadiini oluusi geewalana naddala eyo mu gundi mu Asia madiini batera kubaamu n'entalo z'amadiini yes naye wano osuubira okulekeera nkozi ne wano twalinako ng'era abasiraamu bennyini beetwalaganya abo beetwala nnyo abatabuliiki era y'abatabuliiki awo emabegako eyo mulembe gwa Amiini wano kwetwalaganya kw'ennaku zino kwa administration kutereeza administration naye kuli kwali obusiraamu bulina kubeera buti nga ne bali bagana edda tebulina kubeera butyo bulina kubeera bwe buti osuubira bayinza kukola kyokubeera nti batereeza amadiini gano oba eddiini eno ekisooka weetaaga regulator kubanga eddiini tosobola gisaako nnyo mateeka etteeka erifuga eddiini lisinziirira ddala ku Katonda kubanze ombuuza ani yaleeta church
ekisooka gwaleeta amateeka si gwe yagireeta tolina kuŋŋamba ngeri ki gye nnakola kyaki kubanga ekyaki yaleetebwa Katonda. Kanso sina ngeri gye nnyinza kugambamu anti ndi mu nkola gye najja Katonda bwe yagamba nange ebiwandiiko binnyinyonnyola ekika kya kyaki gye nnokola nina ssaba ntya. Kise kitegeeza regulator abakulembe naye ate tewali kisobola kubeerawo tewali kisobola ddiini esobola beerawo nga tirina bukulembeze. Kitegeeza obukulembeze bwe buba bulina okumakinga sure nti buregulatinga. Obukulembeze obusooka ye inter-religious council okumakinga sure nti amadiini gaffe gonna gatambulira mu layini tegabeera infiltrated. Wetuwulira ekigambo nti nno eddiini y'obusiraamu yerimu abatujju, it is the responsibility of the interreligious council okujja ekyo okukijjawo because wekikkiriza n'ekitambula bwe kityo onfuna bulungi obotta nsa ya ddiini. Amadiini va n'okwegatta kweyo eddiini naye n'eddiini okulaba nti eddiini ye image y'ekintu ekirungi. Kakala tuwulira erimu abaddu kitegeeza olina sooka kukola ki wetuwulira nti eddiini erimu obufere interreligious council eriwa yeyina okusooka okujja n'erwanyisa ekyo because wetakirwanyisa ensa y'eddiini eba ekokola ki eba efa. Kakati batugamba nti abakulembeze b'obuwangwa balina obuzibu tusobola sirika busirisi. Kitegeeza abakulembeze b'ebyobuwangwa baba balina okuvaayo ekyo bakimenyewo. Kati example y'emu nti wetulabanga waliwo avumirira amadiini abakulembeze b'eddiini balina okuvaayo ensonga eyo bakole ki babe nga batereeza without which omulandira n'omusingi gw'eddiini guba guli mu kufa. Oyina ebigambo ebisembayo ku nsonga y'amadiini gano? Ensonga yange buli omu asinze mu ddiini ye naye ng'asinze okusinziira ku Mukama Katonda kyamuwa ate eddiini esinga eviira ddala ku ntobo yaki oli wa ddiini ki? Nze ndi musajja Muisiraamu. Oli Muisiraamu? Obusiraamu bukoledde ddala bulungi ate lwaki sebe enkulaba weeyagala kuba kati fe abali eno mubalokole saawa bina abasumba beevuma olinayingira munne kakati olaba ekintu ekyo kyogamba nti bakola ki bajjanjaba. Nina kyaki emu gye mmanyi abalwadde babeera wali ono alina ekizimba ono alina ki naye tosubira nti abantu bagwamu essuubi ensonga lwaki badda ku makanisa. Ne mu ddiini eyaffe mulimu era abajja nga bagamba basabira abantu edduwa. That's why nkugambye ffenna ba interreligious. Edduwa omukulu gundi teyagyogerako omubaka. Edduwa waliyo edduwa entuufu naye nkugamba abagamba basabira edduwa nga naye edduwa eyo eruukinga okuba nga exploiting oluusi nga yakusika. Omuntu ategeera ddi edduwa entuufu? Omuntu ategeera edduwa entuufu singa aba agenze mu bifo ebituufu. Ekifo ekituufu kyekiri muzikiti kubanga edduwa gyesandikira. Lwaki oyagala kumala kuŋŋamba nti edduwa wetawali newali emmanju awo naye ng'ate okusala ekkubo waliyo omuzikiti. So okufuna edduwa ennungi olina kugenda ku muzikiti. Baimaamu basheeki abakulembeze b'eddiini eyo bajja kuwa omuntu omutuufu omutendeke eyasoma ku ruhaani n'agikuguka akuwa edduwa. Obuna bulungi oba nkufunye so kati I'm trying to show you nti ensonga gye twali lwaki nagambye tetwawula mu ddiini ku nsonga eno kubanga twetaaga okuuma eddiini zaffe nga zansa ate amadiini gonna tugarespectinga kubanga nze ni Muisiraamu naye mikwano gyange gisinga balokole abalala bensomye nabo ba Protestanti. Oyina ab'amadiini ab'enjawulo. Mama nzaala mu 7 side onfuna bulungi oba ondaba kati kitegeeza jjajja wange ate mu Protestanti yajja omukyala kakati ate gwe wafuuka tu Muisiraamu kubanga taata tewakyuka
banda bakyusiza amadini bannake nava mu bisiraamu naddawa nava mu bisiraamu naddawa ene gundi enjiri ey'okuvuma sisobola gamba nti pasita yanvumye nenzija nonkolera ku musango ne muwaabira okuvuma okufuuka omusango tekisinziira ku kyaki oba pasita muntu oloopa muntu oloopa muntu nti omuntu yenna abaziza omusango osoogera ku poliisi n'omuloopa kakati omuntu wafiira mu kyaki ndoopaani wafiira mu kyaki postmortem egamba ki tugeze nti lindako wano nno wali sensitive postmortem egamba obuzibu bwavudde ku ki woba otambula ekiro ababbi ne bakkuba ejjinja n'okutuga n'okukoonebwa emmoloka byonna bireete god forbid omuntu oyo akikoleddwako ng'afudde byonna bireeta okufa naye byonna bituleetera investigation leads zanjawulo kyetugenda okutandika onoonyereza kigenda bakyanjawulo ow'ejjinja kisoboka okubanga presumption esooka nti ekyokubiri essimu ye bamusanze nayo sente bamusanze nayo kakiba tujja kgenda katulabe oba ebyettaka bino ayinamuko kantu k'ettaka enkaayana z'ettaka naye sente waba tezyasigazza essimu sobola okugamba paka babadde babbi onfuna bulungi weba accident abadde atamidde oba avuga naye kaakati we bamukonedde wano ddala kituufu emmoloka eyinza okuddukirawo sipiidi ebinyanga bingi oli teyamukonye bukonyi n'adduka teyamusuddewo busuuzi onfuna bulungi so kati postmortem nkulu nnyo ekyokufiira mu kyaki si kikulu naye ekyaleetedde omuntu okufa kikulu kubanga kyaki ebaddewo emyaka kanso kyaki ebaddewo wakawulira ameka abafiiramu kati awo nkugambira tulina okubikula obwongo lwaki tutalowoleza wano tugende paka mu ddwaliro abasawo bagamba abasawo baleete postmortem awo tutandike postmortem ebe jatulaga ani avunaanyizibwa ono yazze mulwadde yabadde mwasima yabadde mugundi okay that means that omusango tugujja ku kyaki senga postmortem egamba nti alina kyeyalidde nga yabaddemuuko kyeyalidde kyekyamukosezza okunoonyereza kutandikira ddala waka teyavudde emmere yavudde naye agiridde ku mulimu ku mulimu abadde ayina batakwatagana nabo oba waka abadde takwatagana mwami we wetuba ku kyaki nga kyabadde kyakulya yaguzeewa keeke soda gwe yanywedde onfuna bulungi buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe postmortem tulina kusooka kulaba egamba ki nalabye obuvunaanyizibwa wa kyaki kubeererawo omuntu oyo afudde nze nange kyembadde nsuubira kyenyinza okunenya kyaki nti amazima ddala gali nti omuntu abadde afuuse famire okumala emyaka 8 ayinza okuba yalibadde tusuubira treatment esingakaawo kyono abadde muntu waabwe abadde yafuuka memba ate abantu bagenda ku makyaki ng'oluusi famire zikoze eki zibeeganye abalala famire babayita ku mikolo bagamba tebajja okubasondera tebabasondera kati n'asalawo azimbe famire endala okoze statement ennungi obadde ng'eyabaddeyo abakyala abakoze statement bagamba kale ku kyalo kyonna baali batwogerera wakimusabira eyo kaakati era bali mu kutusekerera nti olabe musabira mu kyaki z'abantu abangi tebabamanyi so ndowooza is a question of humanity obuntu obuyinza okwolesebwamu eyo ensonga omuntu abadde memba wammwe abadde wa Luganda ate era kyempulira nti ezo famire ezo kyaki oba osabira eyo ofuuka wa famire yeeyo kyaki so treatment ebe eyina okulagibwa ddala nti memba wa famire tokyogera bwogezi naye ne mu bikolwa olagira ddala nti ki oyo wa famire bwatyo nno tubadde ne council freedom era tubadde ku nsonga z'omuntu eyafudde
bano bagamba yafiridde mu kkubo, bano bagamba yafiridde eri. Naye Council Freedom ndowooza ensonga zikwasaganyiza ddala bungi nnyo n'agamba nti humanity ak'obuntu ke kabadde keetaaga mu nsonga eno. Olina obugambo bw'oyagala okubeera nti osembyayo? Ndowooza kutumira ku mmeeya w'e Lubaga. Mbeera ze ng'omwagala nnyo. Anti munnaye embeera naye ntambula naye embeera naye ebiseera bingi. Ono gwe bali bakubidde ku mukolo? Aba DP. Ng'ayogedde ku Kyagulanyi. Ayogera ku Kyagulanyi n'agamba pulezidenti waffe abatumidde. Abasajja ne bagamba tojja kwogererawo kya naye tugamba nedda naliwo nange ku mukolo. Ani kati abamu balina omuze bakola enkola eyo pulezidenti abatumidde nga tabatumiddeeko ate balina n'omuze ne bakwata ebbaasa pulezidenti abubaka boobono n'ateekamu 15,000 ne bavumaganya omukulembeze. Anti kiba obvious nti nno Pulezidenti Robert Kyagulanyi omanyi bulungi. Yagamba buli omu afuuke Kyagulanyi eyo. Kati wogenda wootuuse olina kufuula Kyagulanyi, olina kuba Kyagulanyi, oli ambasada we. Yes, kati kwolwo mbeera ze yali ambasada. Nina ensonga ze njagala twogereko, simanyi oba onaafuna obudde obulala wiiki eno. Nalabye abantu baffe abannuupu waliwo olutalo oluli wakati wa Kasuku n'abaana Kibumalu Kiseko omumanyi? Mumanyi bulungi. Ye yafuddeyo n'abanga mulwanyi waffe owa NUP. Mulwanyi wamumukkiririzaamu naye ng'akuba nnyo banne. Kyayogedde ani yali ani ataali wabali Kasuku bagamba reporting YouTube channel ye simanya state agent bamutegeera bati calling ye ya Kiseka yeeyo ng'ombeera mu struggle buli omu abeera n'olutambi. Ani yamuwa omulimu bwe twali mu French Revolution walingawo abalina obuvunaanyizibwa bw'okukola amawulire. Ani kakati obuzibu obuliwo bano bagamba ffe abalwanyi ate ye atandise otulwanyisa. Abalwanyi balwana ki? Kiki balwana? Bo balwanirira mirembe. Anti balwana batya? Tufola aliri paso yafuddeyo ye n'agamba ajje tulwanire. Aba abalwanyi kiki bakoze kye balwana? Kibumalu Kiseka akoze ki? Aliyo bano teboogera? Biki bye boogera? Oyagala boogere ki? Boogere ku struggle. Ku bintu ebiruma. Boogere nti kakati bannange copyright lo tujagala. Babyogerako dda gavumenti. Kati anti Umaro asigala akyagala. Kuba kati obuzibu obuliwo kaali kulumba buli kakasa. Kuba ffe abalwanyi mbw abakubye abamazeewo. No, ebiseera ebisinga entambula yo kasita obanga oyina ennono gye wakkiriza okutambuliramu kasita ogivaako ne wendi banze. Kati Kibumalu Kiseka ayina ennono ye. Ennono ya struggle kasita olaga nti gwe nze freedom nzikiriza okutambulira mu nnono y'okwenunula. Neweefuula agivaamu. Neefuula si kugivaamu. Nyinza n'okwefuula agirimu naye nga sigirimu. Mba nina okukomererwa. Entandaalo eba erina okundi. Kaakati Kasuku entandaalo emulye? Sijja kugamba nti emulye kubanga wakabindi pootingira kati. Obingambye kati ngenda kunoonyereza tulabe lwaki kyavudde ku ki kubeera abasinga ebiseera ebisinga bitandika bwe bityo bisooka bwe bityo afterwards ogenda okuwulira nga kubamu baminisita abalina okusomwa nga Honorable Mao mwali. Katulinde tulabe wa gye bigenda okuggwera nga nze munnamawulire wano ku Megatron ebibuuzo mbibuuza lawyer oba Council Freedom n'abanga atujjira mu bulungi nnyo. Ensonga eyo genda obeere ng'oginoonyerezaako Kibumalu Kiseka mutuufu oba Kasuku mutuufu oba Kasuku mukyamu. Twebaza okubeera nti mbadde mutambula naffe.